Uganda y'enkya. Waliwo omusumba azze for many years agamba nti ye yatandika olutalo lw'okulwana oba olw'okulwanyisa omuze guno gw'okulya ebisiyaga. Pastor Moses Omol Namale yampezzaako ku petition yesimanyi oba wagireceives agamba this is premised on lies and yagiwandikira nze ne speaker era nagifunye. Yes. Naye kyatategeera nti yabimpereza naye nafuuka personal nesaagala kuwengeejinga ine personal wo. Omuntu bw'akola biiru oyina opportunity nga munnauganda yenna okugenda mu kakiiko n'owaayo endowooza zo. Ekyokubiri wano situli mu competition. Tewali competition wano nti nze nasooka nze nkibaddemu nze nkitegeera. There is no competition. Bw'obanga oyina endowooza gireete mu kakiiko ebeere processed, as simple as that. Naye gwe bw'otandika okugamba nti gwe omugezi asinga bonna otandise kuvuma, kati ffenna tudde mu kuvuma w'endowooza yo. Okitegeera kuba ffe kye tukola constitution yetutuma okukikola. Yes. We are people's representatives. Do you find valid points in his petition? Ati naye azoonoona. Okay. Azoonoona kuba for example is complaining about nti biiru eyina light sentences. Ebibonerezo ebirimu biriko wansi okusinga mu mateeka agaliwo. Which is true. Ne amanyi why. Does he know why it is like that? Tachimanyi, it's tactical. Ne tachimanyi. Ebisiyaga bino abantu ababiwagira balina amaanyi, balina obuyinza. Yes. Kati bw'oba obengejinga togenda bwoti straight. Kati omayinga etteeka lyange libalemye okubaptizinga. Libalemye erya bahati baliyita kirudege biiru. Okitegeera? Yes. Eryange libalemye. Osanga kinagira along the way. Libalemye. Kuba bwe balitunuulira bwe bati ekyokukola tebakimanyi. Omusajja aleese proposal zina light sentences okusinga kuziriwo. How do we deal with him? Tugambe nti mubi oba nenga tactically nze manyi kyembala. Oyitegera kati oyo tabimanyi. When you are fighting something nga western powers zikiwagira tolwana bwoti. Oyitegera tolwana bwoti. Exactly. Ekyokubiri oyo tamanyi nekyabe mpizi betudiringa nabo. Ogenda kuba intayisinga oti obeere nabo mu gundi eno. How are you going to do it? Nolwekyo nze ndowooza nti ekyomukisa omulungi ajje mu kakiiko. Tugenda ku nsonga ya bill eyantayo Homosexuality Bill 2023 n'adde n'omubaka Asuman Basalirwa. First and foremost na presenting ensonga ze lwaki asuubira bill eno nnungi era lwaki agireeta. Naye alowooza nti petition gye wawandikidde speaker naye kennyini nga mover nti eri premised on personal interests saako ne sentiments. Agambe bugambi nti ndabika nnoonya ssente nga bo ze balya. Bw'agamba nti petition oba ribato yange y'etteeka okwokanya etteeka lye bateeka nti liri wrongly premised tekuliko makulu. Then mwewuunya nja kwewuunya ne intellect ye kubanga wandimulabye ng'omusajja omuyivu. Ekyokubiri munnamateeka. Ekyokusatu eyandibadde ategeera mbeera ki eriwo kuba toyinza kumala galeeta tteeka nga tomanyi mbeera eriwo. Etteeka lye baleeta era bulijjo mbagamba ne Kadaga namuwandiikira ne Sekandi bonna ne bagamba amateeka ge tulina gali so good and so good. Toyinza kuleeta tteeka linafu nti oli strategist, olina amagezi, otegeera nti male waliwo kyatategeera, male ebintu abifudde personal bwe biba personal kitegeeza noonya byange era n'atuuka n'ogamba nti
he rubbishes me banaba yagala ajje mu kakiiko. What will be so special about the committee? Bwe kiba nti bonna bakoludinze bw'aba ayogera njogera y'abanne ntegeera y'abanne, then tuli very unfortunate nti tulonda abantu abatali analytical, abatali critical, abatali futuristic, abatategeera gye tuvudde, abali mu nsi ebyabwe gye bayita utopia, that imaginary kingdom where bw'oteeka etteeka omusirikale ajja ddikozesa bulungi, prosecutor aligire bulungi, n'omulamuzi abirabe rationally era agambe ono ye mukyamu. Basalirwa alabika alaga nti Uganda amateeka bwe gabeerawo gakola bulungi nnyo, systems nnungi, temulimu buvundu, era bw'obanga oli aggrieved oba ofunye ekizibu n'ogenda mu mateeka osobola okufuna justice. Nkozesa bigambo bye. Enjogera ye yalabika nti kasita baleeta etteeka kiwedde. Nja musekerera nnyo nsekerere n'abalala abamufaanana. Era ndowooza kyekiseera bannanga abalonzi mugenda ne mulonda naye bwe tuddamu okkuba akalulu weetegereze omuntu gw'olonda, weetegereze alina eggwanga at heart, weetegereze ategeera embeera eriwo, kuba embeera eriwo kwegamba yetuyamba okukola assessment tusobole okukola decision ku bakulembeze abanaagasa eggwanga lyaffe. Yes. Namuwulidde ayogera nti ebisiyaga bituuze buli wamu wonna mbadde sibitegeera naye ogenda okutuuka wano bisiyaga newaffe mu constituency. Mu mwaka ndoza gwali 2014 bwe mbaseerabidde omuvubuka Sulaiman Kasolo yali Ly'Ebisiyaga. Okay. Bwe yagenda ku poliisi babimulira Lugazi, Omupakistan Shabash Muhammad yabimulya. Yamudraginga n'abimulya. Ekyenda kya Kasolo ne kivaayo. N'abeera mu kye tuyita excruciating pain, obulumi obutayogerekeka. Owa bodaboda ye yamuyamba n'amugja we baabuliira n'amutwala ku poliisi e Lugazi. Bwe yatuukayo abasirikale bamubuuza obadde ki? Ko yesimanyi tibyatandise bitya nti nagenza okukola omulimu mukama wange nampita ewuwe nti bwemaliza ngende ewuwe. Bwe nagenze eyo we nakomye okutegeera nga mpadde bagiya ampadde n'amazzi nywedde, awo we nakomye okutegeera. N'agamba nti ngenda okuddamu okutegeera nga ndi mbikajju owa bodaboda wanzije n'andeeta. Abasigale ne bamugamba wawonna n'ababuulira ti awo tumanyiwo abo bali babisiyaga. Bagenda ne babakwata ne babaleetera ku kabanga lya poliisi e Lugazi. Within a short time Omupakistani baamuta Shabash Muhammad. Kasolo ne bamuggulako omusango nti awadde poliisi amawulire ag'obulimba, so nga sajjoni yasooka yali amaze ku establishing nti yaliriddwa bisiyaga. Kati then Kasolo ne bamuggulako omusango ne bamukwata ne bamuggalira mu kaduuku. Omusumba Njuki ow'e Lugazi yasanga Kasolo mu ddwaliro n'abuza abasirikale abaali bamuliko bamusibidde ku kitanda empingu ne bamugamba nti ono owaayi bakama baffe byatabuse baalidde ssente uno gwe basibye ate nga bamulidde ebisiyaga oba olina bw'omuyamba muyambe. Njuki agenda okubuuza Kasolo abantu be n'essimu baagimugjeeko. Kati yasobola okugenda. Kati bano abamu ku basirikale ne bamugamba nti tulina ennamba z'amasimu ag'abantu be twagajje mu ssimu ye ku mukama waffe teyakitegedde. Njuki akubira famire ye bajja e Lugazi, Kasolo bamununula. Kati bamuwa police bond. Bamuwa police bond kati bamugamba nti omusango baguguddewo. Kati ye yaggulawo omusango ku police station, oli yaggulawo ku region. Ne Kibuli CID headquarters yabiyingiramu. Kati Kasolo bambi bamuleeta emulago. Bwambulira story ye namusanga ng'ekyenda kivuddeyo bamuteekayo cotton wool ali mu bulumi n'enjogera naye ne mu documentinga ne numba police. Mukwata mutya omuntu eyaliddiddwa ebisiyaga eyamulidde ne mumuta n'alya butaala? Intervention yange yayamba keesi okuddamu okutojjera n'etambula, era Shabash Muhammad yasingisibwa omusango
ogw'okulya kasolo ebisiyaga era n'asibwa emyaka 10 ng'omulamuzi amusiba ye Agnes Nkonge. Kesi yali mukono. Kati kasolo bw'ava mu kkomera yo yatuukirira actually negundize judgment bwe twagifuna yabikwata n'abiwa omubaka we ya Asuman Basalirwa. Talina kye yakolawo wadde okumuwaayo obwayambi wadde ki. Ensumba zikiza mwaka kyogo. Kesi eno yaliwo 2014 ndoza 2015. Okay. Awo bwatyo judgment we twagifuna ndoza judgment twagifuna 2015. Basalirwa wadde ogamba nti ayambe kyamulema kubanga jukira nti kesi ya dragging waliwo ne MPs nga ibi ndoze kwao omukyala nabo ne babiyingiramu nenduka ekintu poliisi etta kesi eyaliriddwa ebisiyaga ate muguddeko kwa kuwa poliisi mawulire ga bulimba eyo scenario Basalirwa nga munnamateeka ekyo yandibadde akitegeera era ye yandibadde ku frontline ey'okulwanirira eddembe lya kasolo Sulaiman. He did nothing. Kati years down the road azene ekiteeka nti Bahati yalireeta kati naye alireese naga nti erya Bahati nnyo ne baligoba kati bwe baba nga biri byati asimenye ebyokutta kati kakodyo kati tuleete lino liyitewo actually nombuuza niye ng'ate liri linafu lino lyoleese linafu lino lyelijja okukola kwegamba alaga ina hope ine subi mulino waliwo oluusi tulaga tukebera kye tuyita intellect IQ y'omuntu omusajja ali katugambe tetuli wano Kawempe. Yes. Amagye agatulumbye gali mu kiboga wakati oba kale gali Kasubi oba Nansana oyima wano n'akasaala ogakube ekisoboka kyasi kimu esobola obugakuba oba weetaaga ki oba weetaaga missile. Yes. Oba weetaaga atirale kakati atirale esobola okuba neeseeteza egaanyi system zigiremesezza kati oleeta obusaale nti ogenda kukuba ejje erize lirina AK-47 lirina SAM-6 missile lirina buli kimu kyonna sente lirina amaanyi galina balina abantu kati gwogamba ndi tugende n'obusaale bwaffe bajja bakola kye bakola abalwenzululu abalwenzululu basajja battu balina busaale ababalumbye AK-47 bazoka kati simanyi okay nyinza okuba omusiru kuba Basalirwa yagambye nti mala alowooza yeye mugezi ennyo ntigera gwali entitled okulwana olutalo luno olutalo nalutandika dda ate sigamba nti lwange all along mbadde ngamba bannayuganda mulwegattemu nga nkubye omulanga nga nkaabye nembeera mu makooti nembeera mu police stations ne bankwata ne banzikulako ekisango tewali wadde MP nogu yajja kutuyamba kyaka tukozese gundi yaffe kati MP ndoza bafudde bannayuganda basiru nti you come up with laws kyokka nga mumanyi nti system zezikola nze nsuubira nti parliament ng'oggyeko okuteeka amateeka ng'oggyeko okuyisa gavumenti byeyagala oba obbiganda yeyandibadde tucekingira systems bwe kiba nti judiciary yerina obuzibu bagigogole bwe kiba nti poliisi yerimu obuzibu bagigogole bwe kiba nti DPP alina obuzibu bamugolole bwe kiba Bank of Uganda yerimu obuzibu nayo bagigire nyola bali mu kulya sente simanyi commission mateeka commission bakakwata bameka be bakasiba babbye sente ne bateekawo obukiiko bwe bumala okunoonyereza everything ne kiwola ne kino kyennyini baagala okuleeta etteeka bwe banaamala oddireeta katugambe lisigaddewo yagambye nti tebalina bwe bajja kulirwanyisa erya Bahati lyalwanyisibwa naye lino likyabaleme n'okubrandinga no they already prepared tebeetaaga kulibrandinga nti lyaki bwe baali bagoba etteeka lya Bahati mu 2014 abalamuzi aba constitutional court baagaana okutaganjula grounds endala zonna kwe baali bali wabiridde nti likontana ne ssemateeka article 21 likontana n'amateeka freedom of association freedom of what eyo baagaana okutunulayo wabuulirwa otunula mu content yaalyo
actually ekyamazima nga constitution yaffe egamba nti buli muntu anaabeeranga n'eddembe ery'obwebange ery'obutasosolwa freedom, the right to non-discrimination. Constitution bw'eba egamba nti every person has a right to non-discrimination. Nti omuntu asosolwenga olw'eddiini ye, olwaki olw'obuwangwa bwe n'olw'ekikula kye. Ye section 21 ya penal code. Kasita emala okwogera ekyo n'okwata abasiyazi n'odifininga nti omusiyazi ye muntu eyeegadanga ne munne bwe bafaananya ekikula, kitegeeza nti okoze etteeka erijje abantu bano mu balala bonna n'obatajetinga. Kitegeeza likontana ne ssemateeka. Ekyokubiri lyadifininga ebisiyaga nga abantu ab'ekikula ekimu okwagadanga. Ekitegeeza nti omukyala bw'oba omulidde ebisiyaga mu tteeka eryo gye baleese Basalirwa teguba musango. Kakati bwe limala obba isolatinga ne liba isolatinga ne ligamba nti bo beritajetinze, olowooza abasiyazi basiru. Actually defense gye baakola mu 20, I think it was 2014, no gundi gye baali bakoze arguments zaabwe, omulamuzi Stephen Kavuma yabalemesa okuzifulufiringa n'aligobera kuki, n'aligobera ku technicality, ne baligobera ku technicality. Otherwise singa tebaligobera ku technicality, singa kati tuli bubi, kubanga bo baali bategese tebagoba tteeka lyokka eryo lye baleese, naye ate n'agaliwo baagala gabenga gakwatagana ne ssemateeka, bagamba balina eddembe. Kati lwaki ate bagaanibwa okwegadanga ng'ate etteeka liba recognize nga nabo weebali, oba beegadanga musajja na musajja. Ssemateeka ye that principle law. Etteeka lyonna lyokola bakugamba teriteekwa kumenya wadde akayinga akamu akassemateeka. Tulina Equal Opportunities Commission. Equal Opportunities Commission yateekebwawo ssemateeka. Nabagamba nti bwe tulwali tukola ssemateeka mu 1995 aba foreign donors be baateekamu ssente. Abasiyazi baali bamanyi kye baagala, ne bagamba bino ebya he, she, male or female ebyo tubijjemu tuteekemu gender. Era constitution yaffe ne bagikola ng'erina ekigambo gender, not sex, gender. Oba oli yeebaka nambizi ye gender ye, oba oli na musajja munne gender ye, oba oli avuga lupanka ye gender ye. Oli bagamba nti ze ndi bisexual, transsexual, transman, transwoman, gay, lesbian, queer, kyekyo kyali tomubuuza, kubanga constitution erina akawaayiro akagamba nti akateekawo Equal Opportunities Commission ke kateeka okukakasa nti buli muntu yenkanankana ne munne omutasukkulumizibwa ku banne. Okitegedde bulungi. Era akakiiko ako kali supposed okwensuringa nti article 21 eya ssemateeka eteekebwa mu nkola Equal Opportunities Commission we kali kalamba. Kati munnamateeka bw'obanga ebyo tobitegeera then mba nkwewuunya. Kati kangende ku tteeka ngende ku mateeka. Basalirwa ali so enthusiastic actually yagambye nti nze nakifuula personal against him. Kati obudde bwange tabulina. Era asuubira nti engeri conversation yammwe gye yagendamu ku WhatsApp oyinza okuba wa going up personal beyond the petition. Look here, bw'oyogera n'omuntu omuyivu gw'osuubira okumanya okutegeera amateeka n'abeera nga tayagala na kuwuliriza, liteekwa okujja, liteekwa okuyita. Kati ayomba ne banne agamba nti tamanyi oba abamu banaaliisa. Simanyi okiraba? Tamanyi oba nti waliwo abaagala visa, waliwo ye yagambye nze oba baginywe oba baginywe. That is tukiyita hypocrisy, tukiyita opportunism, tukiyita populism. Kati ayogera ebyo singa liba teriise bakyawe banne. Mulaba nze nabagamba abasajja bano babi nnyo n'abakazi bannemesa etteeka ekyo akikozese nga campaign platform. Aba ne exit route. Akikozese nga campaign platform. Ba MPs bano bane
tebalina kibakulidde constituencies zaabwe ekyo kyekyamazima kati banoonya wawe bayinza kuyitiramu nempandiika sobali nze Moses Solomon Male nenkugamba nti etteeka olireese ne buno bwe buzibu bwali ate nenkulaga nti obuzibu obuliwo si mateeka nenkulaga ne cases kuba petition yange erimu cases eziwera mulimu Paul Nabamba yasibwa emyaka 3 kulya mwana Bisiyaga mulimu Ticha Makande yasibwa emyaka 12 kulya Bisiyaga mulimu Ticha Isa 2 yasibwa emyaka 22 kulya baana batanetuuka Bisiyaga ngera bayita mu section 144 section 129 eya penal code. Is it 129 145? 129 okay 129 President Museveni yagiteekako omukono ng'eri amended mu 2017 it was 2007 yeah abaali mu parliament eya 2007 nga bayisizza etteeka lino ery'okukwata abaana waliwo etteeka lye bayita rape mu biseera ebyo naye nga rape baana beko eno isiginicha ya Museveni Yoweri Kaguta Saabalwanyi Saabayekera Saabafuzi Saabategeevu kati rabayo etteeka lye yateekako omukono lyeru era likugamba wano ligamba kansoma oluzungu nyinyole mu Luganda osanga b'empizi baffe nabo oluzungu luba megga ne bw'aba yasoma mateeka ayinza okuva mu luzungu eno ye penal code kati penal code eno etteeka lino president wa Maludisa Odia Sentingatu ne mu penal code baliteekamu era mwiriri section 129 kanjikulage Basalirwa nga munnamateeka ateeka okuba nti akola ki here defilement of persons under 18 years ogitegedde sebo yes under 18 years kakati kankulage ogikute bulungi akati egamba bweti kati kanve kweno president yateekako omukono kuba ebiri mweno byebiri muno kati kansome mu katabo abantu baleme kulowooza nti ndeese empapula mu penal code ligamba liti section 129 manya 129 defilement of persons under 18 years of age okusobya ku bantu oba okukwata abantu abatanaweza myaka 18 one egamba any person who performs a sexual act with another person who is below the age of 18 years commits a felony known as defilement and is on conviction liable to imprisonment for life omuntu yenna bw'akwata omuntu atanaweza myaka 18 abaziza gwa naggomola era bwe gw'omukamuvi asibwa mayisa eryo lyetteeka eririwo erikwata ku kukwata ku kusobya ku bawala ku balenzi abatanaweza myaka 18 now etteeka eddala paati endala egamba Part B. Any person who attempts to perform a sexual act with another person who is below the age of 18 years commits an offense and is on conviction liable to imprisonment not exceeding 18 years. Omuntu yenna bw'akwata omwana oba mulenzi oba muwala bw'agezaako okukwata omwana oba mulenzi oba muwala nga tanaweza myaka 18 omuntu oyo asibwa emyaka egitasukka 18. Eryo lyetteeka lye tulina okiraba erikwata ku defilement gye tuyita simple nti at least omuntu ali above 14 kwega simple omuntu ali above 14 years nitaweza 18 kati part 3 yeno doza jolabawa wano kati bwe bakola etteeka lino lwaki balikola lyali ligamba bugambi defilement eryaliwo nebagamba ate nga defilement mostly emanyiddwa ku bawala mu kiseera ekyo abalenzi baali tebakwatibwa era nga keesi z'abalenzi okukwata tewali azoogerako nga bwe bakwata omulenzi katugebe bamulidde ebisiyaga bamuvunaanira mu section 145 eya penal code eyo yekwata sex against the order of nature kati ne bagamba nedda n'abaana abalenzi nabo basobezebwako tukole etteeka redefining aggravated defilement ne bakola etteeka lye bayita aggravated defilement oyitaba ye section yeno section 3 ne bateekawo kye tuyita aggravated defilement era liri muno
president yateekako ky'omukono kati lyo ligamba liti any person who performs a sexual act with another person who is below the age of 18 years in any of the circumstances specified in subsection 4 wansi commits a felony called aggravated defilement and is on conviction by the high court liable to suffer death. Omuntu yenna bwe yeetaba mu kikolwa eky'omukwano n'omulala atanaweza myaka 18 mu mbeera zino wammanga section 4 abaziza aggravated defilement oba ogwa nagomolo omubye ennyo era bwe gumukka mu vi ng'awaabiddwa mu high court alina kuttibwa death liable to suffer death. Lindako circumstances referred to in subsection 3 as follows nti embeera ezogeddwako mu subsection 4 zizino a where the person whom the offense is committed against whom the offense is committed is below the age of 18 tibwe kiba ng'omwana asobezeddwako tanaweza myaka 18 no where the person against whom the offense is committed is below the age of 14 years ti omuntu yenna asobezebwako bw'aba tanaweza myaka 14 amukutte alina kuttibwa. Ekyokubiri b where the offender is infected with human immunodeficiency virus nti bwe kiba ng'amukutte alina akawuka akamukenenya alina kuttibwa. Ekyokusatu where the offender is a parent or guardian of a person or in authority the person against whom the offense is committed ti bwe kiba nti omwana osa asobezeddwako amusobezzaako mukadde we mukuza we oba amulinako obuyinza alina kuttibwa. Part D where the victim of the offense is a person with a disability bwe kibanga omuntu ono asobezeddwako aliko obulemu tanaweza myaka 18 aliko obulemu. E where the offender is a serial offender bwe kiba nti amusobezzaako azze asobya ku balala. Kakati any person, part 5, any person who attempts to perform a sexual act with another person below the age of 18 years in any of the circumstances specified in subsection 4 commits an offense and is liable on conviction to imprisonment for life. Kyomuntu ono bwagezaako okusobya ku mwana atanaweza myaka 18 mu mbeera ezogeddwako mu subsection 4 gye tuva okusoma abazizza gwa naggomola era asibwa mayisa. Olaba such a beautiful law tugite tutya nuclear oba missile bwekuba esaanyaawo gye tulina ku penal code nti ekwata omuntu nemukuba nemusaanyaawo gye tulina ku penal code egamba etya nti anaamusobyangako anaakeberebwanga obulwadde bwa siriimu. Kati subsection 7 wagamba disability means a substantial functional limitation of daily life activities caused by physical, mental or sensory impairment and environmental barriers resulting in limited participation. Bannyonnyola obulemu obwogerwako mu part D nti buyinza okuba nga buli physical se mulema wa kugulu oba wa mukono oba buli mental obwongo bwe tebukola oba zombi oba buli sensory talaba muzibe tawunyiriza deaf dambu kigala oba kasiru obwe bugundi. Era lyongerako ne ligamba nti ne environmental barriers wamala boddira omwana n'omusibira mu ruumu oba n'omutwala mu kifo nga ne bwakuba endulu teri amudduukirira oba n'omuteekako akambi oba n'omukwatira ku mmundu ebeera aggravated kwegamba teyeesaliddeewo simanyi okiraba kitegeeza olina kuttibwa limited participation. Naye ate even where akkiriza omwana oyo amateeka agagamba ti omwana atanaweza myaka 18 talina right to consent talina capacity to consent tasobola kwesalirawo era bw'omukwata gwoba omukase ne bw'oba wamukwanye n'omuwa ebintu n'omuweereza message siri kukyawa nina akuddamu nti nkwagala siri kukyawa paka nga Lake Victoria ekalidde wadde ayogedde ebintu ebiro kulowoozesa nti asazeewo naye mu mateeka abatanasalawo abeera mwana eryo lyetteeka erikwata ku baana. Kati bano bagenda ne boogala tetulina mateeka gataasa baana wamala bw'osuwa lino oba ogenda kukola ki
Already we have existing laws. Nkugambye Paul Nabamba yasibwa emyaka aga kwata kana ka myaka 5 nga Ly'Ebisiyaga nga takoma kwako akatera ne spam mu kikopo nazikanywesa nga bayita mu Tteeka era baali ba Tteeka lino. Yes. Omulamuzi Jane Francis Apodo yaguli mitambo era yaguwozesa akana nayimirira nako mu kooti nga kawo obujulizi era obujulizi obwo nga bulungi nnyo omulamuzi n'abeera convinced n'asiba omusajja oyo kyokka ngenda okutuuka ku maama we actually RSO Kasangati ye yaŋŋamba bwe nagendayo nti waliwo issue waliwo ensonga waliwo akaana kano the RSA Kasangati is the one who notified me of the case. Pastor, can you help us? There is this case. Police was trying to muddle it up. Then, but we intervened. We've sanctioned the file. But whenever we call the mother, it seems is not willing to come. So I went to the mom's place. Wali Matuga, baita Watuba. Nesinkana mama. Ne mutabani we katabaniki nenjogera n'akaana akaana Ly'Ebisiyaga ne batuuka n'okatwala for psychiatric help. Aho omutwe gwagala kutabuka ne nnyingirawo ne mmala okansolinga omwana ne nkansolinga maama we okumuzaamu obulamu n'essuubi ne mbagamba omusanju gwe tujja guwangula kati ate nga maama baamutiisa kikageza n'alabika mu kooti mufu n'omwana ate omwana yagamba nti omusajja yamugamba yekkeera. To cut the long story short, omulamuzi Jane Francis Apodo yasiba omusajja oyo emyaka 3 mu Tteeka lino eririwo. Omulamuzi Musene Masalu yasiba omusajja gwe bayita Pastor Isabiri ate era Teacher Isabiri Ronald yeegaana nti talyanga baana abo Bisiyaga wadde obujulizi bwaliwo. Poliisi jjukira yali yagala mutolosa ne bankubira nengenda ne mbingira mu keesi yali sisa. Kati omusango bugutandika okutojjera jukira bagusanctioninga niyo obujulizi obuliko tebumala. Yes. Ate ye yagamba taguzanga kati era nga prosecutor agamba nti omusango zo bwe tuguzza nga bwe guli guyinza okugobwa era nga buli tukoze tutya poliisi ekanyi okuleeta kino. Fortunately tuba tukyali mu ekyo ne baleeta enkola gye bayita plea bargain. Plea bargain simanyi ba muganda wange Isa Gundi Basalirwa agimanyi wa munnamateeka bw'abanga tasobola kutegeera nti Tteeka lino weeriri then ayinza n'okubanga ne plea bargain ajaga nayo bagikyuse kubanga bwe kiba nti kukyusa bukyusa kiringa oba ye yali Kagole Kivumbi yagamba nga Kyogamu baali basipeninga naffe ne tusipeninga kuba Kyogamu yali spending spree bwe kiba nti it is spree yakola mateeka. You make the laws but don't fool Ugandans nti kagenda kukola. Omulamuzi Musene Masalu ye yakondakitinga criminal session yali Entebbe. Omusajja ono Teacher Isabiri n'agimanya n'aga nti let me plead guilty kuba kitufu abaana nakola kinabali era n'apleadinga guilty n'asaba ekibonerezo ekinafu. Omulamuzi n'amugamba tekisoboka yamusiba emyaka 2 ku buli count ey'omulago yali Bisiyaga. Abaana 6 gy'emyaka 10 mwaga nenga girunninga concurrently. Akati ongamba tete wali Tteeka please mukulu wange Basalirwa oba muganda wange Basalirwa oba muto wange Basalirwa nange mbalaamu amagezi wadde ogamba nti male alina byatatigiira nze siri munnamateeka naye ate I read ekyokubiri I research ekyokusatu I've been at the forefront ntegeera what people go through ba victims bane baba victims olaba atuuka n'ogamba abasiyazi nabo twagala tubalabe tujje kati kyokka legislator kati oyagala abasiyazi nabo bajja kusomera ssemateeka but they don't even mind kati obagamba bajje obalaata n'okubalaata anti aga balina okufuna fair hearing. Is it a court? Mu kooti mwe balina okufunira fair hearing. Kati nno baba bateeka amateeka g'ababbi n'ababbi babayite basooke beewozeeko ne bamalaya babayite basooke beewozeeko n'abatemu babakwate basooke beewozeeko basooke bagende ffe tulina okutta nabo bogera eddembe lyabwe kuba bwe kiba nti criminal ate alina eddembe ajje mu commission mu committee ebaga amateeka ebaga nti nze ndi mulya buto ekitegedde era zino z'ensonga zange abakwata abawala omusajja akutta akawala ajaga nze ndi mulya buto akati ate nange kampede kubanga naye bwe kiba nti ddembe lya buli muntu
n'ababbi babagambe bakirazi babagambe jamuje tugenda kuteeka etteeka tugenda kulongosa ku tteeka ly'obutemu naye abatemu nammwe mujje mutubuulire saidi zammwe lwaki mutemu ddala omuntu akola ekyabeera right thinking era ensi yaabagirina at heart era abaajagala era abalumirwa abantu be ogamba nti abalonzi bannonda anybody can brag ze sirina balonzi bannonda era seewaanangako nti nina abantu era bambuuza ekkanisa ne mbagamba naye ekkanisa ne yesu teyagirina. So if you are going to ignore Mali because CMP because teyasoma mateeka because omulowooza nti oba anoonya ssente ani asinga bemupi okunoonya ssente nga bateekawo nebikamisho bikomiti era bafunireko ensako akati lindako sipiika watuukira okugamba tibannange ku luno temubulawo wali olaba epaalamenti ng'etudde nga bonna bajjudde era olaba bamuswaba okuleka nga bajjamba naabo obwesi baba bali luddawa. Omanyi omusajja gwe bayita General yali maaso ga Justice Ogola n'amugamba Justice Ogola n'amugamba naye Jeno yaani oyo mwerabidde Jim Muhwezi ya Jeno Jim Muhwezi katugugu wetondere eggwanga you messed it up n'amubuuza weya you nga tutere embundu mumali mulya byammwe fene ne tulwana oye Jeno nange nnyinza okubuuza kubanga bankubye amasasi nembeera convicted struggling for the sake of the voiceless. Systems weziri zibatulugunya, systems weziri tezibakkiriza kufuna bwenkanya. Nembuuza weya you amateeka obuteeka gabeera mu mpapula yekambuuze bemupiza opposition politicians lwaki babeera mu makomera ng'ate semateeka egamba buli muntu alina freedom of conscience. Ndi waddembe okuwagira NRM, ndi waddembe okuwagira Jema, ndi waddembe okuwagira ani Nupu, ndi waddembe okuwagira ani DP. Opposition people bameka abali mu makomera. Abo Basalirwa be yandibadde atusokerako. The injustice is happening mu mateeka. Semateeka agamba buli muntu waddembe okwassociatinga naye semateeka bagimenya. Bano bagamba ffe twegasse teargas, twegasse masasi. Oli akuba olukuŋŋaana ne bamuwa protection. Ono bwagezaako ddukuba tebamulinda nakutuuka ku venue nga bamukwata. I think Basalirwa should look at that. Why is there plenty of unfairness in this country where the laws are clear, where the constitution is clear? Kati otandika okujja nti abasiyazi nabo tubaagala bajje. Njagala abasiyazi nabo bajje. Nze sifaayo babanyimye visa. But you people, I think n'abalonzi ndoza kiseera twetegereza abantu betulonda. Nkugambye nti section 129 eya penal code, defilement of persons below the age of 18, covering ebisiyaga. Kakati uliriza erina kyegamba wano. Waliwo sexual act ke kapatika kano. Yes. Okalabye bulungi? Okalabye? Awali sexual act. What sexual act kitegeeza? Yes. Etteeka lino president yateekako omukono mu 2007 nga parliament emaze oddiisa ligamba nti sexual act means kyekikolwa ekyakwegada nga kitegeeza penetration of the vagina, mouth or anus, however slight, of any person by a sexual organ. Nti okuyingira okusensera mu bukyala mukamwa ne mukabina kakabeere katono katya ak'omuntu nga okozesa sexual organ oba busajja oba bukyala ebeera sexual act. Bwebanga ennyonnyola nti okuyingira mu bukyala ne mukamwa ne mukabina ebisiyaga eba tebyogeddeeko eba ebikonyeeko okugyako nga Basalirwa ne kye bayita ebisiyaga takimanyi. So he's trying to legislate about something he doesn't know wadde munnamateeka. Amateeka agamanyi simanyi sijja muvuma kubanga ebigambo bibyo byennyini byakozesa nange byenkozesa omulamula. Bwe kiba nti ogamba otya tewali tteeka ng'ate lino lirino anas akabina
nako likogeddeko. Ate B ligamba unlawful use of any object or organ by a person on another person's sexual organ. Sexual organ means a vagina or penis. Yes. Nti kati ndala sexual act eretegeeza ekikolwa ekikontana n'amateeka ekyomuntu oba omulala oba organ oba ekintu kyonna n'okiteeka mu bukyala oba obusajja bw'omuntu. Ekiraba? So vagina or penis, sexual organ ye vagina or penis. Sexual organ ekitundu kyaffe ekyegadanga bwe bukyala n'obusajja akabina tekaliiko. Simanyi kyoli eri etteeka terikavaringa ebisiyaga nga bibakoze ku baana libigira. Kati ate kankutwale nawulidde agamba nti ba victims amateeka agaliwo tega providing for compensation. Yes. Ate kankube mu ngalo simanyi oba bazuukuka buzuukusi oba simanyi I don't know. Baba wa sente ezokukola research. Yes. Mu parliament. Ne baba wa sente ezoconsultinga bazikolamu ki omuntu okujja n'alimba on camera nti amateeka agaliwo tega providing for compensation. Kankwirino okiwulire eno section 129B. Ojiraba 129B. Yep. Payment of compensation to victims of defilement. Okirabi? Yes. Mpanvu sijja gisoma je egamba where the person is convicted of defilement or aggravated defilement under section 129, the court may, in addition to any sentence imposed on the offender, order the victim of the offense to be paid compensation by the offender for any physical, sexual and psychological harm caused to the victim by the offense. Nti omuntu yenna bw'anaasingisibwanga omusango ogw'okkabasanya oba ogw'okkabasanya n'amaanyi aggravated mu section 129, kooti eyinza ng'ogasseeko ekibonerezo ekimuweereddwa okulagira ono amukabasanyiza okusasula olw'obuvune bwe yamutuusaako oba omubiri oba mu kwegadanga eno kyoba yamuyuza oba ekyanda kyavaayo n'ekirala ne psychological harm. Nze handlinze ba victims ba abuses traumatized. Omuntu ono ayinza n'okulaba amukutte n'adduka ayinza okuba nga yeebase n'awawamuka n'ayitumira onankwata. Abantu abo beetaga counseling. Etteeka ligamba that must be provided for. It may be provided for. Simanyi kiraba. Yes. Kati ugamba tete wali tteeka li providing for compensation. Era ojjukira years back nagamba nti bamemba ba parliament oba oluzungu lwe lubasumbuwa oba budde bwe batalina oba balimba bulimba kyandibadde kigwana buli lwe tubalonda nga tebanatandika sessions zaabwe basooke bafune training eri fara babayise mu mateeka agaliwo ne bakikola buli gundu buli parliament nga yakayingira n'omulundi guno bakikola bazze bakikola singa baali bakikoze tebandidongweza ndakiteeka kino mpozi nga abaasomesa baali boogera oluzungu bano lwe batategeera Honorable Asuman agamba etteeka eyo terikwata ku recruitment ne promotion. Nako nze gambye olwaleero katudwiringa n'amateeka. Yes. If they want Basalirwa ajje wano tutuule naye asome etteeka lyagamba nange musomere gana agaliwo ne banne ttiimu ye the whole lot. Nze ne bagamba nti bonna ba MPs bonna bazze side eri nange nzire eno debating nabo. I debate with them. Ngo wakubisa mateeka. Bakunganye bonna. Okay. Tusoma amateeka. Challenge tulina abamu oluzungu lwabitege abalala bwe bava mu ssomero kye bayita research tebakyayagalira ddala bitabo baagala kulya ssente. Yes. Okiraba baagala kulya ssente na bulamu. Kati wuliriza, the amount of compensation shall be determined by the court and court shall take into account the extent of harm suffered by the victim of the offense, the degree of force used by the offender, and medical and other expenses incurred by the victim as a result of the offense. Nti omulamuzi bw'anaabanga alagira ku compensation oba okuliyira asobezeddwako baaka basanyiziddwa
anaateekanga mukola koti eneeteekanga mu nkola obuvune omuntu ono bwe yafuna. Ekyokubiri, amaanyi eyakwata ge yakozesa. Ekyokusatu, sente ezikozeseddwa okujjanjaba omuntu ono. Omulamuzi ebyo anaabiteeka muki mu nkola. Yayogedde compensation. Eryo siteeka. Penal code eragira compensation. Omulamuzi discretion ye ayinza okugaba ayinza obutagigaba. Okitegedde? Tetunabaawo na kooti egaba compensation. Ekyo kinjagala okubuuli. Tetunabaawo na kooti egaba ki? Compensation. Okujjako keesi ya Chris Mubiru, omulamuzi yalagira omuvubuka Emmanuel Nyanzi aliyirirwe. Kati Chris Mubiru n'ajulira, then High Court n'esazaamu ng'asavinzeko emyezi 7. Twali tulowooza compensation omwana n'agifuna, teyagifuna kubanga kooti eri yasazaamu ki. Naye nga at least waliwo record nti twafunako compensation. Okitegedde? Now kati kangende Basalirwa waalimbira section 145 eya penal code eyitibwa unnatural sexual offenses, nti okwegadanga okutali ntegeka ya butonde. Section 145 145 egamba any person who has canon knowledge of a person against the order of nature, ti omuntu yenna amanya obwereere amanya obwereere n'ayingira mu bwereere, n'ayingira omuntu yenna eyeegadanga n'omulala mu nkola ekontana n'obutonde, abazizza gwa naggomola. Oba alina canon knowledge of an animal, oba ne yeegatta n'ekisolo, oba si permits a male person to have canon knowledge of him or her against the order of nature, commits an offense and is liable to imprisonment for life. Igamba nti omuntu yenna omuntu yenna akkiriza omusajja okuyingira mu kabina ke, kwegamba omukozesa mu kikolwa ekyokwegadanga mu nkola ekontana n'obutonde, azza gwa naggomola era asibwa mayisa. Omanyi egenda maaso section 146 negamba any person who attempts to commit any offense, any of the offenses specified in section 145 commits a felony and is liable to imprisonment for 7 years. Ti omuntu yenna agezaako kukola ekikolwa ekyogeddwako mu section 145 abazizza gwa naggomola era asibwa emyaka 7. Tekiri more than 7 years. Tekiri less than 7 years. Oba tekigamba nti maximum is 7 years. Nekigamba anaasibwanga emyaka 7. So omulamuzi tali supposed kutoolako oba kwongerako myaka 7. Now 47 atugende ku 48 linako wano. Even 47 egamba indecent assault on boys under 18. Any person who unlawfully and indecently assaults a boy under the age of 18 commits a felony and is liable to imprisonment for life. Kati wano waliwo kyetuyita indecent assault. Katugambe omulenzi oba omukutte oba omwamudde oba omutadde waawo otandise okumuteekamu ebintu mu kabina oba buki oba osibwa emyaka 15. Katugende ku indecent practice section 148. Okujjako bannaffe ng'oluzungu tebaalukaza oba mu class. Omanyi mu buto waliwo ka poem ak'Abaganda, musajja kapa abalungi nsiiti edda yayitibwanga muyaayo. Egenda sono yayitako omusomero naye olw'obwongo bwe nga bufunda omuzungu n'amugamba kapa genda totegeera bigambo ebisalo oba tonnaleeta olikayo. Neerabidde naye twakagira basajja kapa bulungi nsiiti nga tuka recitinga. Now kayinza okuba akakwata ako nga kakwatagana n'abantu bano abaleeta amateeka babayita bamusajja kapa balungi nsiiti. Kubanga wuliriza bagamba nti tewali mateeka ga promotion. Kati kansoma oluzungu alutegeera mbuulire. Any person who whether in public or in private commits any acts of gross indecency with another person or procures another person to
commit any act of gross indecency with him or her, or attempts to procure the commission of any such act by any person with himself or herself or with another person, whether in public or in private, commits an offense and is liable to imprisonment for 7 years. Now, dutegeeza ki omuntu yenna obanga waliwo abantu mu public obanga ali mu kisenge kye mu private n'amala azza omusango ogwa gross indecency ogw'obuseegu, okay, n'amala azza omusango gw'obuseegu n'omulala oba n'ayagazisa omulala procures n'afuna omulala amugambe jangu tugukole procures amwayo ne kasente kwatu procure. Ekigambo procure kitegeeza okugula, yes, omuwa sente akole kyoyagala. Kati wekiba nti procurement is here, or procures another person to commit any act of gross indecency with him, ti okugula omuntu akole ekikolwa ekyobuseegu naye oba n'omuntu omulala. Kano okunganya abantu amanoga gwe webake n'oyo nawe webake n'oli n'obateeka ku kamera kubanga obuseegu kitegeeza nti osobola n'obbulaga mu public. Yes, okiraba egenda maaso n'egamba nti oba okikola na mukazi oba na musajja, okiraba oba ozizza gwa naggomola, oba okikoze oba omuntu oyo amugamba kikola na mulala oba naye oyo akitumbula akituuna kijangu nja kulya nkuwe bwendi oleete n'abalala abazizza gwa naggomola, era oba mu kisenge kye oba nga abantu bamulaba kwa wali ugamba mujje tukikolere wano. Kakati abazizza omusango era asibwa emyaka 7. Ekitawaanya abantu bano sex against the order of nature ne canon knowledge. Abazungu be batukolera etteeka lino twali tukyali mufuge bw'amatwale. Yes, baalikolera Bungereza. Bungereza was a Christian country. Kubanga kabaka oba n'abakyala yakulembera ekkanisa mu Bungereza. Yes, era yabadde akulembera ne Church of Uganda. Now waliwo ebigambo ebitayisika mu kamwa baali babikkirira tunakiyita tutya ekisigazi tukiyite canon knowledge against the order of nature. Enkola ekontana naki n'obutonde obumanyiddwa ya naye omuntu yenna bw'aba alina amagezi nga yeyitako mu ssomero nga si balungi musajja kapa balungi nsiiti luno oluzungu lutegeerekeka nti gana amateeka gonna wuliriza etteeka lino 145 tirisosola oba ebisiyaga obiridde na mukazi, yes, oba obiridde na musajja munno oba obiridde na mukazi munno oba kwegamba omusajja bwadda ku mukazi we n'amuvuga olupanga lino etteeka ssebo 145 limuprotectinga. Now etteeka ly'abano abalowooza nti tetulina magezi linnyonnyola ebisiyaga nga okwegadanga wakati w'abantu ab'ekikula ekimu ekitegeeza interpretation ti omusajja bw'awasa mukyala we oba bw'agula malaaya oba bw'aleeta muganzi we ng'omukyala yamanyi bagenda mudda mu maaso agenda okuzuukuka nga nnende mu maaso ayinza okuba nga nayo yayingiddeyo naye ng'ate amuzze mabega oba si kyo agenda okulabuka nga nnende amudda mabega abazizza musango akikoze. Etteeka lino lye baleese omukyala bw'omuli ebisiyaga si musango. Basalirwa ne banne bagenda ne babizoninga nti ate tetuzze kujjawo gali kati lino nalyo lijja kusigala nga likola. Okay, fine, lijja kusigala nga likola olugano muleese gaaki wemba mudifayinize nti kati mulwanyisa bisiyaga omusajja mumukutte nti alidde omukazi ebisiyaga mumutadde mu kooti kati mugamba ate mumukyajinga under section 145 kati aganze ndi musiyazi okiraba wema ndi musiyazi ate lwaki munkyajinga mu section 145 after all mwagakola nga gano gaffe munkyajingire mu section hiri mweri limuleese anti homosexuality nga yeegamba ti omusajja bw'anaalyanga omukazi myaka 7
ate nalabye nga Basalirwa yeewaana nnyo tiryaleese lyo linafu kwegamba ebibonerezo bitono nti eryo lijja kuyitawo bali terijja kubanyiiza bw'oba toyagala kunyiiza basiyazi omugaso gwo ki agamba that is tactical oli missile nti tactical missile omuntu yandibadde tactical yandibadde male nagambe abantu bano basiyaga naye basmartinga we system tebasobola tukoze tutya tactical fine tusooke tugogole police bebakola investigations kesi nezifiira eyo bwetumalirizawo tudde ku DPP nayo tugigogole bwetumalirizawo tugende ku judiciary nayo tugigogole weeyo ye justice mechanism gye tulina muki mu ggwanga musirise bakuta abantu drone zikwata abantu abantu babatta bijambiya bibaddewo you simply talk kati olaba nti kino kyekikulu ennyo yet bwe kiba nti kikulu nnyo etteeka lyoleese likiraga nga kikulu omusiyazi bw'akwata omwana omuto tubadde tumutta kakitegeeza nti wuliriza nno omusajja ajja kukwata ajja kudda kalenzi akeebagale bw'akeebagala mugambe nti musiyazi bwe mutwala mu kooti nti yakusiyaza akalenzi tumukyajinga anda etteeka lya homosexuality epya terimusiba mayisa terimutta omanyi nkyalemedde odikomentingako olw'ensonga balinga abali kukusa obukukusa kwa sinaliraba mu public domain balina lye baataddeko bannamawulire lye bakwotinga naye nze njagala nnyo nga liri authentic nti yeyo draft bwe kiba kituufu nti omusiyazi bw'akwata akaana akato nga akakabasanyiza ekibonerezo kingalayo obukakali myaka 10 Basalirwa oswaza bannamateeka ne MP naye naayise etteeka ebyo ajja kuba aswaza ekitiibwa kya parliament kubanga abantu ababulijjo balowooza nti abantu abali waggulu abo bapaliamentary ge maaso ge matu bwe bwongo bw'eggwanga ne bwe kiba nti bafeelinga okutegeera ti amateeka agaliwo gamala then neewuunya ne balowoozesa abantu tewali mateeka balina bwebezikola ki mateeka ate challenge eriwo bo balowooza bamanyi wadde Basalirwa yagambye nti nze ndowooza ndi mugezi nnyo naye ndowooza bo beerowooza nti bagezi nnyo ziseerowoozangako okuba mugezi actually I talk from experience byenjogerako mbiyiseemu cases z'ennyambi okuwangulwa weeziri bavictims b'ennyambi weebali ne bongamba nti nkulageko abamu nsobola obbakulaga okiraba bo babalina nga ne Kasolo ali mu constituency ya Basalirwa musajja wattu yamuwa ebipapula n'alowooza ajja muyamba n'okutuusa kati ali mu parliament ndeese etteeka lino lyange kakati oba oleese naye omanyi gavumenti nakyo bano ate kati oyoyoma bw'oba olireese nga lirina merits n'abasiyazi bo nabo osazeewo okubayita kati nze sibayita kati gwe kamba kuteekeko osazeewo okuyita abasiyazi bo nabo bajje nabo njagala nnyo mbalabe nze mbalabyeko I've debated with them I've interfaced with them manyi what they stand for nsanze n'abaana omwana nangani nze nazaalibwa ndi musiyazi n'omuyamba n'omutuusa ku point realizing nti tazaalibwanga nga musiyazi n'akita abazungu bazze wano nga banoonya mali tebanoonyanga ku Basalirwa mpozi kati banaamunoonya olw'ekiteeka ne bazze nga banoonya baagala okumanya why I'm robust against homosexuality Scott Mills wamulaba n'aŋŋamba nti kyogamba tolabanga ku musiyazi konze njagala ondeetere omusiyazi oba muzungu oba mu America oba wa ajje wano mulage tabangako omusiyazi n'aŋŋamba nti amuge nemubuuza olige nti oli musiyazi ye watandika ddi wamanya ddi nti oli musiyazi n'aŋŋamba nti okuva muto nemubuuza ekibuuzo Scott Mills kyogamba oyagala kummatiza nti gwe wagenda okuva mu lubuto lwa maama wo obwongo bwo bukola otegeera at day one n'akwata ku mutwe nanga you've cornered me bwe baali bakola documentary the world was place to be gay babitemamu BBC okitegedde Basalirwa asobola okuputing up debate on homosexuality like I do aliokagamenti neewaana aliokagamenti ndowooza nze mmanyi
nze sinagamba nti nze mmanyi singa nali nze mmanyi solution nandibadde njikola kubanga I've done it ate seewaana that is mali ne bwogogolinga internet bakuleetere ba activists against homosexuality pozi banamuteebuka mutula probably ayagadde ogenda mu Guinness Book of Records halirete naye nga nze nkubuulire I know what I'm talking about. So tolaba tteeka ino kye ligenda kukyusa tewali njawulo gyaleeta. There is nothing. You see, nkugambye kati kankwe ekyokulabirako omusajja olina emmundu osobola okulumba ensolo enkambwe okitegedde okuba essasi limu ng'ate olina ku rengi yeri yeewala kakati baga emmundu eremeddwa ejamiize bagijamiize kati ogambye kaŋŋende na mikono ogenda olumba empologoma ziri 50 ozigwemu n'emikono oba n'omuti oba otegeera oba reasoninga mental capacity yo eba efaanana etya nze gambye amateeka tugalina penal code yino nze siri munnamateeka siwandikanga tteeka siri president nagateekako omukono siri ki akati bwe gabanga gano tegasikoze oleete one bakugamba nti ate waliwo kituyita anti-pornography act naye yayita erimu ebibonerezo bikakali okusinga 2 mu anti-homosexuality bill ate kankubulire kino era bannamawulire nammwe mwerwaneko bwe tubadde mu lutalo lw'ebisiyaga emu ku challenges etubadde nazo nga abasiyazi bamakinga sure nti bakavaringa ebintu byabwe tufunye instances mu kooti omulamuzi n'agoba kamera mu kooti n'agoba bannamawulire ku keesi y'akayanja ey'ebisiyaga nga batuvunaanye omulamuzi yagamba bannamawulire kuba yali amanyi nti bagenda ku reportinga bye bawulidde ye omulimu gwe gwali kulaga nti kayanja teyasiyaga naye nga kati bannamawulire bwe banaabeeramu bawulire evidence baba questioning era temugeza ne mukwata ebifaananyi mufulume era abamu bayingirangamu mu bubba ne kamera nga bazikwese mu 2017 poliisi yaffe senior police officers balina semina ku Tteeka Hotel wane Kawempe semina abagitegeka basiyazi balwanirizi baddembe ly'abasiyazi ne bagamba abapoliisi nti nabo balina eddembe lyabwe era tebamala ga exposing basiyazi tudde bw'ogenda mu police station nga bakutte omusiyazi n'ogenda ne kamera more than likely tebajja kukkiriza kukwatawo bifaananyi era tebajja kukkiriza covering a story kati babadde bakikola nga tewali mateeka gabawaliwe timugobe bannamawulire now kozi yaffe ogirwana media yebadde patina yaffe ojjukira keesi y'eruweereza akabe mu Sim Memorial School Drake Sekeba gye yakavalinga omusajja yakwata omwana omusiyazi oyo erinnya lye ndirabidde yakwata abaana 2 P7 nga balimba agenda babbira ebibuuzo yesekalaala kakati abaana ne bagenda ku poliisi ne bakadde baabwe bwe bagenda ku poliisi neetolosa omusajja sekalaala n'agenda ku bizinga kati bwe bantuukako bankubidde omulanga bajja mu office ku Span House we twali tuli nendaba abaana nempulira keesi zaabwe neŋŋenda erukomera gye baali babeera nendocumentinga ebintu byabwe bwe malizo keesi gidocumentinga nempita Drake Sekeba kuba saalina cameras Drake Sekeba yakolanga program bagiyitanga vumbula mukadde wange Drake Sekeba gyali muyite Drake Sekeba ababuulire kyekitegeeza poliisi ekyanoonyereza oba muyite Richard Kayiira ababuulire poliisi enoonyereza poliisi evuvunze kino evuvunze oluza lwaki program nga fayiro ku mmeeza weeziri lwaki program nga vumbula yakwatayo era kinnuma okuwulira nti WBS TV yafuuka mugenzi gavumenti yandibadde egiddiramu neddawo nebeerawo kwanza ezo TV zinyambye nnyo okulwana olutalo si politicians bali eri nga balya bicapecape babeera ku nnyonyi kugenda eri babe negadangira bweru be bamanyi but that is all era tubamanyi they're not doing any serious business for this country bino byandibadde tebibeerawo
nagende wa Kasinje Asan Kasinje nakuba investigation bazikole thoroughly. Brexeke bwa bafulumya story eyo kuvumbula abasirikale ne bapapa za omusajja oyo Sekalala bamukima ku bizinga abamukwata tebali na bapolisi CMI nayo njebaza ala polisi eto mukisango CMI neyingirawo ekwate musajja ne bamukwata bamulinda ku lukalo ne bamukwata ne bamuleta kati ngenda ku kooti olunaku lwe support okugenda ku kooti tugenda okutuukayo simanyi kooti weeri nsanga omusajja alina akaana actually musirikale akuteze file ne mubuuza kooti eri luddawa nangamba eri wali naffe gye tulaga ne muga gye mulaga ne muganzize waliwo keesi y'Ebisiyaga endeese omusajja teacher yali abaana be naga naffe gye tugendako ono witness gwe nnina alesa akalenzi katonti ka witness ne mubuuza kagenda kujulira ki kajulize kaze kuwa bujulizi ti omusomesa tabalyanga Bisiyaga nali so baffled ne mubuuza ne musirikale gwoli n'amagezi medical evidence weri abaana baali Bisiyaga abaana we bali witnesses we bali kati atole tantono mukwano gwabwe abadde asoma nabo tata azze kuwa bujulizi omusajja tabali ne mubuuza gye baabalira yaliyo mu kiseera ekyo omwami gwe bayita Birivumbika yali ndoza gw'abasejjiri nnyo ogw'ebijambiya yali Luweero yali RSA ndoza yali oba prosecutor oba RSA ndoza yali RSA obusungu bunkwata nga mulumba nga muyitiramu ti keesi yino with its merits naye omusirikale aleese omwana nti awo obujulizi kati omusirikale gundi Birivumbuka akubira gundi prosecutor mu kooti atumya file n'omusirikale ajje omusirikale yagaana okulinnya mu office ya Birivumbuka akaana ko baakaleeta n'abuuza akaana nti abo bamanyi bulungi nnyo ti kyekikuleese kyanti abasirikale bagambye ti nzinzije ŋŋambe nti abo abaana balimba tebabalyanga Bisiyaga n'amugamba kiki naye gwe bakuwe nti baŋŋambako nti yabalya n'amubuuza bannaabo bamanyiko obulima nti bamazima nnyo kati ebyo byogenda okwogero bijjewo ti poliisi bebaze musirikale yazze ne baŋŋamba nti nze bwe nzija mu kooti ŋŋambe nti abo abaana balimba tebabalyanga Bisiyaga Birivumbuka bw'oba oyagala munoonye kuba keesi eyo kwe nasooka omulabira Birivumbuka agamba omwana nti kinaakuluma nnyo nga towadde bujulizi koye nze bali be baŋŋambye okujja bwe mba siwadde kyosalawo kyenkola tikale tujjako obujulizi nga tugenda mu kooti bwe tutuuka mu kooti tusaba adjournment omusajja oyo avunaanibwe baali bamutadde wano mu section 145 eya penal code kati ne tusalawo avunaanibwe under section 129 defilement defininga n'Ebisiyaga kuba ebibonerezo bikakali twakkaanya bakola adjournment era omulamuzi n'agikola omulamuzi eyaliyo erinnya ndyerabidde bw'amala okukola adjournment nkomawo e Kampala ekiro nfuna efusimu okuva ewa Birivumbuka ti pasita wakitegedde nti neewuunyiza tojjukira ntwasabye adjournment ne bagituwa nti tukomyewo mu kooti bambaddemu ne matters endala omusajja ne bamuzza omulamuzi n'alagira basome ye yali Jesse Byaruhanga Jesse Byaruhanga his worship Jesse Byaruhanga gyali file weeri judgment njirina na kati omusango ne baguyita buto omusajja nakkiriza omusango omulamuzi n'amusibanduza gyali emyaka 3 ku buli mwana. Is the problem lack of law or lack of systems? Now bwe kiba nti ebibye bibadde bibeerawo mu cases kati wamala okwate keesi efaananako eyo onnyonnyole okwate keesi y'akasolo gwe basibye nga n'ebyenda bivuddeyo nti awa polisi mawulire ga bulimba okwate keesi ey'akana akawala Bishop Patrick Makumbi ke yakwata ne bagamba nti wadde evidence eraga abasawo baalaga ti akaana kakabasanyizibwa naye kawa polisi amawulire ag'obulimba Steven Kalibula naye kawa polisi amawulire agaki ag'obulimba fe keesi yaffe y'Ebisiyaga ne Kayanja it is very very clear
nti system yatutulugunya abaana ne babateeka ku gunpoint ne babakyusa statements Okyomu kaluti eyo oba group eyo mwalimu Okyomu mwalimu Kayihura mwalimu Gilbert Alinaite bwana ono gwe tuyitani Kamando yali akumakanja Judith Nabakoba kati minister yali omwogezi wa police n'abalala bangi nalaba kye tuyita miscarriage of justice era ninga nti omunaku talina buddukiro Bayibuli eŋŋamba okuyimirira n'abanafu engero 3 onyola 8 n'olw'omwenda stand for the weak speak for the voiceless abanyigirizibwa abatulugunyizibwa era byenkola byonna biri in line of my call to duty sibikola kubanga njagala okumanyibwa sibikola kuba nnoonya ssente singa nali njagala ssente abasiyezi bandeetera ssente ku mmeeza nenzigaana wuliriza kugundi kwembadde wali ompuliddeko nga neewaana ti bwe batampa visa naye njagendayo wali owuliddeko nga mbikola I'm just down to earth naye kati abana baplayinga to the gallery mubawulire mubalabe mukole ki please kampe kino abalonzi abaliyo bannayuganda mwenna ba MPs bamwe bwe bajja ne babagamba nti wali tteeka lya Bisiyaga mubagambe baleete penal code bagibikkule mubabuuze mubagambe babasomere section 129 yonna entoto then babasomere section 145 ya penal code ntoto then balyoke basome n'eri yaabwe penal code weegambira nti alidde omwana attibwa bo bagamba asibwa emyaka 10 era omusajja ne yeewaana n'okwewaana tebibonereza ebyange ebinafu byo etteeka lijja kuyitawo etteeka lijja kuyitawo tuli after kuyisaawo tteeka oba tuli after the effectiveness of the law amateeka obuteeka ku penal code gamala kankuwe kino recently police ya releasing a jeyita crime report eya buli mwaka crime report eyo bwetuuka ku sexual offenses egamba ti mu 2022 emisango egikwata ku kwegadanga okukwata abakazi n'abasajja abakulu gyasoba mu 1.5 abaavunaanibwa baali obanga 15 awo sijjukira actual figure kuba sigirina wano emisango egyawangulwa gyali mu 2 bw'ogenda okukola ratio kirabika ku buli misango 10 ndowooza 1.6% gyali prosecuted manya gyejawangulwa kale katubale nti buli misango 10 ebiri gyejawangulwa ku misango 1,000 si gye misango 2 si bwe kiri akati kitegeeza obuzibu mateeka oba obuzibu system negenda maaso negamba nti emisango egy'okukwata abaana egy'okukabasanya abaana egiwawaabirwa under section 129 of the penal code gyali giri mu 1,013 nezigwamu abaana abawala n'ab'obulenzi mwe muli Basiyaga mwe muli n'obbakkakanako munno gundi tigyali 1,013 kemisango mingi ndoza gyali weroba nga 4,000 egyo gyali mu okutekinga off kubanga obujulizi bwakola ki bwabula now emisango emirala ndoza gyali nga waliwo egyagobwa naye egyawangulwa era nagyo giri 2 kati obuzibu mateeka oba systems lwaki ebibiri giwangulwa 1,018 negirabirwa lwaki ebibiri giwangulwa 1,018 egimu gifudde abalala bajja bata so nze nsuubira nti amateeka weegali obuzibu bwa Uganda si mateeka ba MPs batugambe nga bwe bazze boogera bulijjo nti tuli mu mafia state
abantu abamu babeera subject to the law. Abantu abamu balina okukwata amateeka. Eri abalala mu mafia state bonga ge mateeka asobola kugeteerawo. Nsobola okuteekako etteeka nenkuvunaana nenkutwala ku poliisi nenkusiba nga tovudde nebaga alivaayo nga mbagamba. Okimanyi nti waliwo abantu be basibira mu police stations ate nga kiri against the law? Yes. Okimanyi nti police station eyinza okubeeramu n'abasibe naye ng'abamu sibaayo tebamanyi era nga ne bw'obuuza DPC tabamanyi naye bali mu station ye. That abuse of systems badirinze nayo. Now ebisiyaga okimanyi tebyakatandika. Yes. Bibaddewo emyaka mingi. Abayizi babadde babikola mu masomero ag'enjawulo. Olowooza bonna babadde babikola baafa. Tekisoboka kubanga abamu bali mu parliament. Tekisoboka kuba ng'abamu bali mu systems nga poliisi, nga judiciary, nga DPP, bali mu government. Probably abamu bali even so powerful nti they can order from above. Kubanga tumanyi nti ne order from above ekola omusango negusirisa fayiro nebula ne bagaba fayiro yabula fayiro ku mezo ogifollowing fayiro yabula Kayira akoze nnyo. Kayira yangamba namuwa inspiration kuba najjanga y'abantu abakoseddwa era nangamba namuwa inspiration okuba nti asobola okulwanirira abantu abatalina ddoboozi. Genda omubuuze fayiro ku meeza lwaki ekyase nga ne mukyala Museveni agiwulira agiraba n'agamba batwalire ssente omukyala simanyi yabadde ki ne gundi nani ne Nabbanja agiraba n'agenda iziti Kasubi banna bweru n'agenda n'agamba nti omukazi omugagga amuliraanye tatwala ttaka lye kakazi katubakasibye kali mu kkomera omugagga akabba ko kali mu kkomera. Nabbanja naga sente nzisasudde n'azisasula gundi nejja just chief justice naga nti eyo system yange executive ebeera yokka naffe olinyiridde eddembe lyaffe ne batuula ku mmeeza. Why would Nabbanja go that far? Ne bagoba abantu ku ttaka. Nabbanja n'ayingirawo. Simanyi okiraba Museveni president alina department number eya land gundi division. Lwaki president abeera ne that division ne kooti ye mukyala Njuba yagituulangamu? Okiraba why would he have such? Kitegeeza nti waliwo system kyezitakoze. Ebyo bemupi bye bandibadde batukolerako. Omuntu bamukutte kati ate awaabi ate naafuuka omuwawaabiro. Bw'owaabira omuntu ku poliisi oba tonatuuka nawuwo nesuuka tonazibugumya nga bamutadde eriyo ne bebakwata avaayo ku poliisi ng'aseka asekerera amututte. Bwe tuba nti tuli mu era eya criminality with impunity kitegeeza obuzibu si mateeka. Obuzibu kugukola system. Bwe muba mutya system mutubuulire tulonde abantu abasobola okwanganga system. Nze kyovula nze abantu bangambye nnyo weesimbewo parliament nga ati bw'ogenda eri obeera junk of all trades ate obafaanani atodde mu kukusiba nze kanwaninga bwe nnwana. So Basalirwa saagala alowooze olw'okuba siri mu parliament olw'okuba siri honorable olw'okuba sisomanga mateeka sitegeera ate balemekiraawo okufuula bannayuganda abasiru kubanga bw'ojja n'otandika okubraginga nze liri etteeka lya Bahati baaligaana nze eryange lino lyendeese tebaliyitako. Why are you bragging? Kati oleeta otya etteeka eddavu n'otandika okubraginga nti eryange lijja kuyitawo. Okay, kale liyiseewo. Number 1 akutte omwana bamusiba emyaka 10 ffe tubasibye mugali myaka 3 myaka 2 oba otegeera ekitegeeza nti oyagala abasiyazi bo in case babakutte bakole obubonereze butono pornography waabwe nga bamutambuza basasule sente ntono kuba ne bw'otuuka mu tteeka lya pornography act era ebibonerezo ebiri mu pornography act bw'obikomparinga n'ebino ebiri mu tteeka libaleese ebyetteeka libaleese libinafu bibusibye byayi oteekamu otya emyaka 2 omusajja n'omugala asasule fayini just bukadde 10 oba otegeera ng'ate wali bagambye 10 simanyi
simanyi naye nze nsubira bannayuganda bandibadde bonna bazuukuka zuukuka ne pastor male tutegere motive y'abantu bano ki nze motive ndaba si kulwanyisa bisiyaga motive kiri kutulemesa probably there are so many there abaati andi mala akolagana ne media mala timu ye bakolagana ne media ne batu exposinga tuleete Tteeka media tugisiba omumwa kibona owandiikanga story oba n'ofulumya story ku TV oba ku radio oba ki nga tofunye lukusa lwa kooti okwogera story y'omwana asiyagiddwa oba ey'omuntu asiyagiddwa omwana onoobanga ozizza musango actually ate okumanya batiisa tebagamba na kucharginga media house bagala kucharginga gwe nga reporter kati ba reporter banaba bachagenda covering emisango egyo ye bonotandika okucharginga institutions media institutions zo zinaba zicha running stories kubana kati owulira ogenda ku TV naga una eyo tewandigenze ono ganze malenze eyo njogera yo ebyange tubisalamu kyovala banjagala nnyo live media programs ask me why tebafuna budde bujjamu byenjogedde ogenda laba story bazene bakukoti ngolaba babitemye erinnya olyasanguza bali jem that is unethical kati line Tteeka kye lyagala probably owandike waliwo omwana eyasiyagiddwa naye omusango gugenda maaso okomaawo kubanga kwogeza n'oyogera particulars za offense kitegeeza oziza musango muyinza mutya ba MP ate naddala munnamateeka ng'ayagala munnamateeka Basalirwa yasoma ssemateeka nga munnayuganda alina right to information okiraba munnayuganda ali entitled to information kati gw'olagira otya oteeka otya etteeka erikontana ne ssemateeka nti bannamawulire baziyizibwe okuwa abantu information gye bandibadde bafuna nga cases zibaddewo kati ogenda kumatiza otya ensi tiddala etteeka tulyetaaga n'ebikolobero bikolebwa nga 1 kooti zibitta 2 poliisi zibitta 3 media eyandibadde efulumya nga vumbula oba fayiro ku mmeeza oba eno program gye tuliko Uganda eyenkya nga story yo tesobola kufuluma at least kuyamba victim one lwaki ba victims bangi bayambiddwa nga stories zaabwe zifeaturinze mu media ne bategerekeka tumuyambye tutya nze nja kumuwolereza tumuyambye tuta zikamwesendeza obujjanjabi tukoze tutya kati bo bano baagala ba MP bammwe etteeka eriziba bannamawulire emimwa kati genda mu kooti osaba olukusa mulamuzi mbadde nsaba nkavaringe story eno nkuganye ogenda kukolaki kogeza n'olimenya n'ogikavaringa musango bw'otosaba lukusa musango simanyi Basalirwa anti yagambye nkitute person he attacked me on a personal level n'alaga nti nze byendiko actually male ebyo tabitegeera how can you rubbish male like that omusajja ali articulate omusajja abadde ali seasoned omusajja asobodde okulwanirira cause neetuuka weeri tinabo basobola ogitegeera nogiwulira singa baakola bye nabagamba way back twandibadde twogere totally different story naye kati oburaginga otya norabishinga male Moses Solomon nti byayogera tabitegeera tamanyi Basalirwa etteeka nga ligamba gwasoma amateeka human rights law ogitegeera the right to information dembe lyaffe lyabwe bange government tesobola ditujjako kati muleeta mutya etteeka nti abantu bakugira okufuna amawulire ye tu abantu banategeera batya nti waliwo obuzibu abantu kati bategeera nti waliwo obuzibu kuba ebintu bitambula naye ate era kyenziramu okwogera much of what features on the internet sinabyawana biva bweru babijja mu kupoto gundi ezebweru nebitambula wano nebibeera ng'ebyawana now bwe kiba nti amateeka weegali systems tezikola tuleeta amateeka malala oba omuntu omugezi alina prudence omuntu ali sane atali zombi omuntu ali nationalist a patriot alina ensi ye at heart omuntu alina humane heart alumirwa abalala
tosobola kwagala kusirisa bannamawulire. Musumbanga tosobola kwagala kupenalizing bannamawulire baleme kuwa bantu information. Tosobola kujjawo kibonerezo kisiba muntu kiwa muntu kuttibwa ng'ate ali hurt. Abantu bano abalina abantu baabwe abakoseddwa oyogeddeko nabo, do you know what they go through? Ba victims oyogeddeko nabo, do you know what they go through? Olina audacity eyita abasiyazi tyoyagala bajje naye ba victims toyagala bawuliriza. 2 abantu ababadde ku forefront babandi badde baleeta etteeka bandi consultings baba tebagala balekeyo bandibuuza naye bale what is the problem? yagambye ogende mu kakiiko. Petition gye nawandiika it defines the problem nempa ne solution. Twetaaga tuteekewo kyetuyita rehabilitation centers tufune abantu abalina obukugu bazibeeremu bayambe abantu bano abakabasanyiziddwa n'abo ababirimu bangi nnyo ababikola baamala bibali. 2 neŋŋamba tukole sensitization tubuulire abantu tubayigirize akabi akali mu kukola ebisiyaga. Era nagamba n'okugamba nti mpandiisa akatabo sikawandiikidde lunaku lumu kaweza emyaka 18. I have a lot of kyetuyita empirical evidence eri documented injustices n'ebirala akabi akabirimu kyebitegeeza kyeki lwaki abantu babiyingiramu lwaki abantu balemererwa okufuna justice n'ebirala. It's a big book kaliko pages nga 305 nenga njagala tukafulumye abantu kabayambe kuba material yo mbadde mukozesa okuyamba abantu era bangi nnyo ababadde misiyaga bakoze ki bavuddemu mu masomero ntambudde nnyo era abaana bangi ne bakola ki ne babita n'enkyusa gundi perspectives zaabwe ku bisiyaga. Sigambye nti ne baba tebampadde ssente baali bampadde ku ssente nalindidde ku ssente za gavumenti. Parliament yali empadde ku ssente, Basalirwa yali empadde ku ssente okutandika okulowoozesa abantu nze nnoonya ssente. Ye bwe mba nnoonya ssente bo banoonya ki? Lwaki beesimbawo? Lwaki batuuka n'okugulirira abalonzi? Lwaki bafiirawo? Lwaki bwe kiba nti issue ekosa munnauganda bagiwalita attention naye basayininga mwala w'ensibuuku ne basayininga ne bagenda ne bakola ebyabwe? Banoonya nsimbi. Njagadde owa abantu bo abantu abakulaba ennamba nasako ne campaign yaffe eri eyoku fundraising for rehabilitation center gyoyagala okuteekawo nga tumaliriza ssebo. Nga mmaliriza kansonkeko ne conclusion amateeka agaliwo gamala. Okay. Bwe tunaamala ne tutaganjula amateeka ago etteeka ne liita abasiyazi balina kye bayita trap. Amawanga mangi gagiguddemu. Amawanga mangi nnyo ebisiyaga tebibadde legalized. Parliament si yebitongozza. Obusiru bwa parliament zaayo ne bazinira ku ntoli y'abasiyazi ne bakola buno bakola abasiyazi bana akati nga barwayidinga on that ne baleeta etteeka tubakwate. Then jukira semateeka baamukyusa tuli mu gundi Bill of Rights eya UN Charter on Rights nti omuntu asosolwenga olw'ekikula kye. Kati nga bagamba nti semateeka agamu omuntu asosolwenga olw'ekikula kye eryo etteeka tuligobye. Bwe baligoba kati olwo baleese liri ebisiyaga erigamba nti omusiyazi ye muntu eyeegatanga n'ekikulu n'owekikulu. Kati bagamba same sex marriage tetujja jikkiriza. Ati wuliriza oba abantu bagattiddwa oba tebagattiddwa naye baba nga beegadanga baba tebeegadanze. Kati mulyoga tulwanyisa same sex marriage. What? Bameka ye abagattibwa? Very few. Bameka abatalinnya mu kanisa kubagatta oba wa DC kubagatta oba wa register of marriages kubagatta be basinga obungi kibagana kuba bafumbo. Kati bw'oleeta etteeka tetujja kukkiriza bufumbo. Naga etteeka lino ligenda kulwanyisa same sex marriage n'eri kye baakola ne babagamba semateeka nti omuntu asosolwenga olw'ekikula kye. Ekyokubiri etteeka eri targetinga a group of people eriteeka liba constitution. Bwatyo bwakola ebuyindi era kati ebuyindi ebisiyaga biri ligo. Bwatyo bakoze mu mawanga Bungereza, Canada ne mu America Congress ne Senate tezirina we zaali zitudde ne ziyisa nti ebisiyaga biri ligo bikkirizibwa. Naye ekyakolebwa be basiyazi okugenda nga bateekayo ebisango the government ogenda the government ogenda nga zenforcinga gana amateeka agaliwo. Kati bo ne bagenda mu maaso ne babawabira amateeka agaliwo ne bawangula. Era bw'ogenda okutuuka mu America states nnyingi nnyo cases ezo
gizawaabirwa ebisiyaga zaabita simanyi okiraba now kati oyinza otya okugamba nti oli munnamateeka ate oli researcher ate oli muki lawyer noba nga tosobola nakugjayo ebyo simanyi boogera ku benchmarking anti batula butuzi ku bubenchi ne balaba ne badda nga still emitwe mikalu tebalina kye bayizeeyo. If Uganda yafiddala abantu baali ba benchmarking twandibadde tetuli wetuli ne kiki ekya ebuyindi lwaki ebisiyaga gyebiri nosoma nti tebabitongoza nga parliament naye zino zensobi ze baakola ba legislators abaaliyo nga baagala okumanyibwa banoonya popularity kuba kati buli omwana onyaki linnya mpandiise akatabo akabi akanyonyola ebisiyaga actually kademystifying ebisiyaga ne kanyonyola the lies kubanga in short ebisiyaga bitambulira ku bulimba ate ne bino Basalirwa byagamba ne timu yabamufaanana semanya abasiyazi balina sente nyinyo balina ebyo tebabirina. What they have is propaganda. Basobola okutambuza pokopoko ekyokubiri they can lobby. Basobola okujja with all courage nebaga gwe otobatokiriza wano bintu byaffe tetujja kudamugula bintu byo tugenda kukunga abantu noti bwe batyo bakoze Bulaaya bakoze mawanga amalala ffe wano tukyalina abantu abalina emitima emigumu egiringa ejjejjinja nga male sirinzeka eriyo n'abalala banfaanana kaakati mbategeeza amateeka gamala so akatabo kademystifying ebyo byonna ne kawa ne solution omuntu omuyamba otya victim n'ebirala bingi nnyo akatabo ako njagala kafulumye ababalala bagamba pastor Malala alabika alina project ya sente anoonya sente sente nzaagala in a good way bwe ziba zikuluma tozimpa era Basalirwa sinnamusaba sente ne banne abamufaanana sinabasaba sente kubanze siyinza kusalawo kulya sente ng'abantu bakaaba amaziga bo sente z'amaziga g'abantu bazaagala nze sizaagala. I'm part of the solution. Akatabo njagala kawandiika nabagamba njagala akatabo ako kafulume bwe kafuluma copies ezimu tuzigabe mu masomero agatasobola kukagula copies endala zitundibwe kuba nange sente nzaagala okufandinga cause eno ogenda mu kooti ogenda mu police stations otambula mu TV otambula ku radio olina ogenda masomero n'amaavu nago tugatuuke mu kuba eryavu eriba terisobola kusupportinga even transport yange mba ndagenda yoti n'abuuka bubuuzi oba ne BMPs basayininga for allowances ate nga they delivering nothing ebyava mu Kosase ebyali bipininga Bank of Uganda tulina kye twajjamu nedda ebya Global Fund tulina kye twajjamu ebya Gavi Fund omuntu omugwe baasiba yali ani Captain Mike mukulu ate naye n'avaayo sente baazizza ye bano bonna abazimba basente waliwo gwe bazisesemya mukyala watu Betty Kamya afubye simanyi tuzibasesemye babasesemya just a small portion abasirikale abakubya abantu ne bagongobala tobabala. If people can smart away with their criminality katulina kye tuyita criminality with impunity kati lwaki oŋŋamba nti amateeka gajja kukola kyamagero ki kye galina gali kye gatalina maliza mbagamba nti etteeka lye baleeta tetulyetaaga kuba linafu nnyo lijjawo ebibonerezo byaffe ebikakali ne lireetawo bimusibya byayi kubanga abavudde ku kukozesa emmundu tukubira omuntu ewala kati ate tukutte buggo buno kyokka tugenda kulumba mutemu alina mmundu olumba omutemu w'emmundu ng'olina emiggo oba otegeera obwongo obuba bubulako kambawo essimu zange osobola okuntuukako osobola okuntuukako bw'oba oyagala okukolera omulimu ogw'okwaluliza enkoko oba okuguza obukoko obuto broiler ezaffe ennansi tutuukeko ate mbenkaleginga nnyo tubeere ne bubu buy Uganda build Uganda bwe tugula ebyabagwira emirimu tugicreatinga mu nsi z'abagwira kyovala bannaffe abaana n'abantu abalala bavudde wano nga tewali mirimu ne bagenda bakola eri ate banyinyo ne batulugunyizibwa abalala ne bafiirayo nga tebalina aboogerera. Ontuukako bw'oba oyagala emmere y'enkoko quality n'ebisolo tuli kawempe ku polisi wotuke kawempe ku polisi n'ofuna akaboda kakuleetewo pastor Malala 10 we wali hatchery ebyuma ebyaluza we wali faamu era we tukuweera enkoko w'obookingira bw'oba olina amajigira bw'ogaleeta tugakwalulize sitowa y'emmere kawempe ku 5 bw'okwatuludde empereerwe
mu kikoona lya Kiganda we wali store amale quality poultry and animal feeds. Now ku katabo nina n'obutabo bulala by the way mpandiise obu guiding obu inspiring naye njagala kusooka kana ak'ebisiyaga abantu bategeere basobole okuyamba abaana baabwe ne families tutangire ebisiyaga. Kati akatabo ako keetaaga ssente. Bw'oba oyagala okubeera partner with me nkubira essimu nkubulira ekyokukola kuba essimu zonna ziri ku mobile money n'akawunti namba nsobola ogikuwa n'oteekako ssente. Naye abalowooza nti njagala ssente za kulya buli mweza mmwe sizibasabye ate nez'abasiya zisijja zirya kubanga moral authority ejja kumbula nga nziridde. Now essimu zange ziri bbiri 077 479 386 077 479 386 ne 0702 19 65 11 0702 19 65 11. Nze Moses Solomon Male, pastor. Nze leader wa National Coalition Against Homosexuality and Sexual Abuses. Ekyo waliwo bannange kati bentegedde abatayagala kiwulira. Bagamba nti netumbula nzekka. No. I am that by calling and by the works. Okiraba? Era mukwano gwange wambuuziza nti obadde luddawa ng'olutalo lugenda mu maaso. Kyanamaze kufuna maloboozi. So you are a reactionary, not a visionary. President waffe bulijjo ayogera nnyo ku vision. Naga ndi ye kali na vision. Naye bwe ndaba abantu nga reacting to situations instead of being proactive. Proactivity gye twetaaga si kuwawamuka obadde weebase. What is the problem you are trying to address? Why have other laws not worked? Are you bringing the right prescription? Have you done the right diagnosis? Problem ojekanyiza oja identifying nti ddala yeeyo yotekera amateeka. Lwaki gali gaagaana? Bwe gaba gaagaana lino bwe tunaaliteeka lyo linaayita. Amateeka galiwo makakali naye institutions zigalemye okuteekesa mu nkola. Kati ate oleesankanafu nti bamusibe emyaka 2 ekibonezi kiringa obukakali myaka 10 myaka ebibonezo bina obisaze lino eryange lijja kuyitawo eryange lijja kuyitawo liri kati nerya bahati ate nga lye yakopiza. By the way bana abasajja omanyi bayita plagiarism. Kwe kukopinga ekitali kikyo n'okiteeka mu kikyo okifuula ekikyo. Section 129 eya Penal Code bagikwata bulembwe ku aggravated defilement ne bagiteeka mu anti-homosexuality bill. Ebigambo byonna nga bwe byogera tebalina sentensi gye baakyusa. Eya Bahati eryo bill lya Bahati eno section 129 bwe bagikwata aggravated defilement. Kigambo ku kigambo they copied and pasted ne bakyusa ekibonerezo. Kibonerezo kyokka kye baakyusa tikibadde ekyali ekyokufa ekirimu Penal Code baakijjamu ne bateekawo life in jail. Ate Basalirwa yagambye nti ate eryo alikendeezezza nnyo bwe kiba kituufu nti n'ekibonerezo ekyokusibwa amayisa nakyo kyavuddemu. Kati ekiki ekisinga obukakali myaka 10 gwali eyombuulira oba ali yategeera. Nandigambye muganda wange mukulu wange Dr. Joseph Seroda kyatero awulidde agambye nti amina. Naye omuntu amanyi bagamba nti omuntu awulire omwoyo kyagamba. Omuntu awulire mali kyagamba. Nze siri munnanfuusi siri mulimba seenonyeza byange amateeka weegali. Bwe mba mwagala media Honorable Basalirwa mu parliament asobola okulimbirayo naye tebayamu amumanya nti alimbi. Bino bibabeereyo ne bekola. Naye tutegeke talk show. Basalirwa atuule wano nange ntuule wano. Tugwisanye obwenyi ku mateeka. Kanjinoonye musungu. Anyinyonyole tutuulaba babiri.
tutasoma amateeka gano tugatapute bino byagamba nti wali mateeka gakwata ku promotion nalibalaze 148 okujjago mbozi ng'oluzungu lwe tubalimu okusoma nze oluzungu nalukaza wadde saasoma nnyo siri munamateeka siri land free naye oluzungu nalukaza era ndutegeera ate okuba lwe nava mu ssomero sikoowanga kusoma kyova olaba n'abayivu mbasomesa university mmanyi yemakirire bamanyi okumpita nempa lectures students n'amasomero amalala ekitegeeza nina omugaso naye kati boddaawo kubanga gwe wasoma amateeka kubanga oli mp male tabitegeera waliwo byatategeera biki byesitegeera nga hati ya munnayuganda ngimanyi era ngitegeera era amateeka ngategeera singa sigategeera nandisobodde okuyamba cases zenyambye sofa ne tuziwangula nandisobodde okuyamba aba victims. I think bannayuganda mbabaleemu amagezi Basalirwa. I hope one day your statement gye wakoze nga baku interview ng'ogenda gimenyawo nze ebyange byenjogera sina kyeminyawo neki kuba singa obadde otegeera amateeka tewandireese ekiteeka kyo ate n'ekirala bw'ogamba simanyi tactical wandibadde otegeera strategy kyekitegeeza strategy kyekitegeeza notongamba tactical ogenda oli tactical missile or withdrawing ate tubadde ku front line tukubisa missile ate kati ogaye nti ate missile tugijjewo tufune ebitititi byetuba ebifaanana emmundu byetuba tukozesa bajja tutya nsumba tunatandikirawo mukama abampera omukisa muganda Basalirwa ne tiimu yo I pray that you sit down and ponder in the deepest of your consciences sikisuubira nti mulina right motives for this country singa mbadde mugirina mwanditandise okutunulira injustice actually ebisiyaga yandibadde entandikwa ey'okutunulira injustices eziri mu ggwanga ng'abanaku bajogebwa abanafu bajogebwa abatali mu buyinza batulugunyizibwa abantu battibwa nga tebalina bwogerero lino etteeka manya ebisiyaga byandibadde bituwaliwe what is the problem amateeka weegali lwaki tegakola tugogole systems era nakirukomeningira ne president twetaaga okugogola systems kuba bwe bulwadde bw'eggwanga systems zezikyayisiza gavumenti buli muntu akaaba system abatutte ebizibiti ku poliisi babibabbako omuntu awayo ekizibiti ekyo nekibula eyagenza okuwaaba afuna obwenkanya ate n'afuuka omuwawaabirwa omuntu ayogedde amazima ate ne bamukijjanya ne bamulipa okwokakana luzira abalala bafudde aba ne babba amasasi without anybody talking ekyo ndowooza ba parliamentarians ate yandibadde akitegeera nokitegeera nti bannabyabufuzi banne Honorable Basalirwa bannabyabufuzi banno bali mabega wa mitayimbwa abalala bafiiriddeyo balese abakazi balese abaana abatalina mwasirizi system bwe bulwadde bwa Uganda si butabaawo mateeka and I'll maintain that baba bagala baligende maso baliteekeyo bajja ddigwa naye bwe banaaligoba abasiyazinze mbabuulira they are already in arms bwe banaliisa nga tebalina kukola bajja kuddamu baliwawaabire sipiika yabagambye tewabeeyebulankanya ate n'ekirala lwaki okozesa coercion lwaki abantu tobakkiriza kukola rational judgment buli omu ajja kuwanika omukono tumulabe nabiira omujjukira nabiira mu parliament bamubuuza ogamba otya nti etteeka lijje oli wagira nti ndi wagira simanyi okiraba n'agenda mu maaso ne bamubuuza n'ebirala bwe yagenda e Sweden yagamba nti bampaliriza kubanga bannayuganda baali baagala kuwulira ti abasiyazi bagira naye nze sibalinaako buzibu bwonna n'agenda mu America same case omubaka Nabbira Naggayi eyali owa Kampala yawalirizibwa okukkiriza tetteeka lijje naye nga mu mutima gwe tekiriimu ba MP mwenna kubira omulanga Honorable Nantaba njagala omwebaza yampeereza message nangamba weebale kunzibula maaso kuba ribato yange yagizona is this it Honorable Nsereko naye twayogedde nanga is this the problem bino mbadde sibimanyi naga ate ebibonerizo binafu nze mbadde ndowooza nti biri ebiriwo byebiki byebinafu naga kirabika tulina okumala okwetegereza kati that capability gwe
gwe speaker ate oyagala kugitta ne tiimu yo tetujja kukkiriza buli omu muleke akalulu ak'ekyama kakubwe buli mwavootinge nga tewali amuwaliriza naye ate nze nsuubira parliament tesobola kuba free nga temulimu basiyas kuba singa tebabaddeemu inetteeka teriba necessary ate osobola kugamba gwe ngaalireeta ti n'abasiyaze nabo bajje kati njagala bwe mubanga mukyusa eri ababbi n'ababbi mubayite bwe mukyusanga eri abatemu n'abatemu mubayite bwe mukyusanga eri abamalaaya bamalaaya nabo mukole ki mubayite Uganda y'enkya